nesibijjukira sibyalero sibirabanga nakonze mbirabye kati nange babimpereza buweereza. It is the final channel Zana alongside SPV Graphics and of course Af Cloud app gye nkugamba nti giteeke ku simu yo bengo osobola ofuna amawulire gonna okuva ku final channel n'emikutu emirala. Story eriwo kati ya mwana muwala ono Ntabora Faith. Ono ye muwala eyatadde akatambi nga ava kwegattana MC Cuts. MC Cuts avuddeyo n'agamba akatambi ako kadda nnyo tajjukira ddi lwe kaakolebwa katule MC Cuts ng'ayogera katambi kano. Yamanyi byakoze kubanga nze bisibijjukira na bijjukira kuba yabirikodinga ddi. Ono muwala Faith agamba yatadde akatambi kano okukakasa bonna abadde bamuyeeyereza mbu yazina MC Cuts n'afuna obulwadde olw'okuba abadde ne pressure nene nnyo nga bakwano be bamugamba wazina MC Cuts omusajja yalangirira nti mulwadde kati kiregeeza naawe oli mulwadde. Kati ono omuwala ye pressure eyamuteereddwako ndowooza mikwano gye ng'amugamba munnaayi weebakako ne MC Cuts olabika oli mufu. Kati kwe kujjayo obutambi obwo ng'olaba obupiira bukakuuma bulamu abulaga alaga mbuno ye buli serebu gwe yeebase naye kuba ye omulimu gwe gwakwebaka n'abaserebu era yatiisatiisizza okugyayo obutambi bw'abaserebu abalala bangi abakeebakako naye. Kale ndowooza baakamukozesaako baserebu ab'enjawulo tabaagala abakozesaako bukozesako gamba ojjano oleeta omuliro gwo n'agukakkanya n'aguyira amazzi ne gukka nga walabe MC Cuts yatandise. Mujjukira omukulu Bebekulu we yataakatambika Hildaman nga tekuli ddoboozi n'agamba bano ngenda kujjayo akatambika abaserebu mujjukira okusatira okwo. Kati nno omukulu Big Size naye ekifaananyi kye n'omuwala ono kyafulumyeyo ekifaananyi engeri gy'endowooza gy'abeera mu baserebu simanyi saagala olowooze mu nze ngambye nti Bebekulu ayinza okuba kwabo nedda si kye ngambye ekifaananyi ekitambula ku online kiriko omuwala ono ne Bebekulu. Kati omuwala waavaayo n'agamba agenda kuta bu vidiyo bw'abaserebu be yakazina ojja kubifuna ebisinga okuva ku final channel naye nga emboozi eriwo. Omuwala yoyo Faith Cuts agamba video nkadde nesibijjukira sibyalero sibirabanga nakonze mbirabye kati nange babimpereza buweereza. Omuwala yeewera okuta obutambi obw'abaserebu ab'enjawulo abaze bamukozesa. Kati baserebu basatira naye ffe ku final channel tujja bbawa kuba kyekyana baami kale oba makeup oba kale era si mubi Faith si mubi asobola okukema mu ngeri yonna gy'ogiddemu. Mwana muwala Faith ono yagamba ye yeebaka n'abaserebu bokka kati okusatira okuli mu baserebu bakozi ba rediyo ba TV be bamukuba naye aleka obujulizi buli gwe yeegaseeko naye amukwata akatambi kati asuubiza okuta obutambi obw'enjawulo. Katolinde tulabe ebisinga mujja bisanga ku final channel. It is the final channel Zana alongside SPV Graphics and of course Af Cloud app gye nkugamba nti teeka ku simu yo obenga osobola okufuna amawulire gonna okuva e Uganda.